Gyebaleko nnyabo. Kale ddi. Kyekigenda mu maaso. Kunziba. Kunziba nakunneegaana. Soka weyanjuli abakola ku Celeb Jazz. Amannya gange bampita Irene Nabbosa Krugger. Omuyimbi w'eggwanga. Yakayimba nnyimba mmeka? Tusobane mu abiti. Twakoma kola interview ku Celeb Jazz kuno twali ku kawashi ya gundi Jacobo. Yali Jacobo si ya Irene. Yeah, Irene Jacobo na najjamu. Najjamu. Okay. Kyali wakati wo ne Jacobo era waki? Jacobo. Jacobo is my friend. Kuba nti mukitwala nti simanyi lwaki ombuza ku Jacobo kubanga nobody yali ambuzizako ku Jacobo. Nanti fe tumanyi fe aba Celeb Jazz tuba nabyo ebyama. Soko tuwulire Jacobo. Jacobo omutuuze nyini Dembe FM. Sina sikiwuliranga nako ng'omuntu atoye. Bane munampa abasajja bameka nga bumpadde enough. Jacobo is my friend. Twali kiriwa? Tewali tewabanga nawo. Okay. Kakati twalengedde wiiki eno. Amawulire gakyase Mwogi obanja Balunywa. Kyekigenda mu maaso. Mubanja sente z'ekivvulu. Kyendamu okutegeka erugogo. Wali oliwa? Nali German. Tobeera nnyo mu. Mbeeramu nnyo. Nzijja nze muntu bino ebya COVID nga tebinabeerawo nga nzijja emirundi ng'ena mu mwaka. Naye nga nali neetaaga omuntu akyorganizinga. Ansingako okutegeera. Kyatandika kitya wafuna ute enamba ye? Balunywa nina omukyala gwe baali bankwasa ng'agenda ku managinga bar yange ne restaurant nali mbitegeka. Kati omukwano gwange omwali Manchester Cliff n'aŋŋamba nina omukyala ali Denmark mukwano gwange nnyo naye amanyi ebintu by'ebbaala asobola okimanaginga ate oli Munnayuganda naye Munnayuganda kati nekyo talina mpapula ate bw'aba akuyamba osobola omufunira ki empapula ayagala kusala kamugambeko ng'amugamba awo ng'atukwasaganya nga tufuuka omanye emikwano nga tufuuka ba mikwano ku ssimu kakati mu kwogerayogera bwe mugambira nti nja kuteeka kivu Kampala mu Desemba okuyitiramu byonna ng'akatutawaana nina mukwano gwange promota munene nnyo Balunywa nanga ntegekera ebivu nga siriiyo. Balunywa ali omumanyiiko? Nali simumanyi. Wali omanyi Babbalamu? Babbalamu nga bemmanyi bani bano abalala abo nga bwe bali Keti yes naye Balunywa nali simumanyi maybe nali muwulira naye nga tekinkwatako mutegeera kati munnange nga ngambirawo nga byeyaŋŋambaga bimala bumaze okugamba nti enfunye omuntu ku ground kati ngamba kamugambeko mpozi ono omukyala ndowooza bwe yakubira Balunywa ng'amugamba tufunidde eddiiru oba tufunye eddiiru ndowooza nga bo bateesenge gye bagenda okukola okizannyamu nga nkubira nga muteeka ku conference nga tutandikirawo okutambuza kintu nywanyu bulungi ambuulidde ambuuza ekivulo kyagala wanga nga nkyagala ku Serena nawe omuyimbi gwe nali ndeeta nga w'amaanyi nga njagala abantu ekintu ekiri executive awo nyini ekivulu kino kyaliko bayimbi baki era mwaka ki era n'ennaku z'omwezi okyakizijjukira? Mbeera njagala malize wali ndyoke enkubuka ekyo kati nga ngamba mumpe essaawa emu nziruke ku Serena nga mbuuza olunaku nga mugamba ku 5th December enjagala nga ngamba kuno nga kubeerako shiba yatera okukola nga omwaka gukola ki nga gutandika naye kaŋŋendeyo mumpe essaawa emu within 1 hour yali akomyewo nga bankubira ku conference era oba basookanga kwekubira nze ne balyoka bankubira I don't know nga ngamba Serena olunaku lutwale naye ngenze erugogo nensanga olunaku luliki free era nendubuukinga nemugala lugego nga munene ku kintu kyembadde nkola kikyenjagala koye nti nze ndi promota wamaanyi ebiki biki ngenda kufuna ba sponsors ngenda kukola ntya gwe weetaaga miliyoni 9 kyokka okola ki kuba Serena nayo baali bagimbalidde awo mu miliyoni awo 10 gyenjagala nga mugaye nga ngamba ebirala byonna bigenda kuva mu ba sponsors gwe teweeraliikirira tina okusasula nsasudde tebereza in the same day konze sente mmeka nti babadde baagala miliyoni 3 ne mbagamba ekivulo kya charity ky'abaana ba Down syndrome ne balyoka bankomera ku miliyoni 22 n'atuweererezaawo receipt confirmed Balunywa that same day za miliyoni 22 noweewuunya nengamba oyava ku simu nemugana ye lwaki osasudde sente zonna kubanga nzi sente zeninawo tezikola ki tezimala kubanga in between nali ngoba kutwala troop German nga tugenda mu gwa 7
kati nga sobola kukwasaganya sente zonna ze basaba ez'ekivulu kya December nga nina kusooka kukwasaganya bino ebisooka nangamba ojja kunsasula mpola mpola konze kale ne mugala kakati omanyi awe banyingirizaamu ebyokumutwala e Germany nawe kati tebagamba nga maze okutega girlfriend na boyfriend nagamba njagala kujjako Germany ngende Denmark mbeereko ne mukazi wange biki osobola okunfunira visa konze nti nsobola nimugana ne ticket ngenze ngendo okukola ki okugigula buli kimu kyonna osale ku sente ziri zotadde $2,200,000 endala sente nzikuwe mu makati g'omwezi ogujja bintu bye namugamba era nengula ticket wadde nga tannafuna visa kubanga nze buli mwaka ntwala abantu mbadde neeyo chance nti era ne ticket z'abala bonna nzigula nga sinnayingira na Kampala kubasabira visa nange saagula tiketi ye yokka nagula tiketi nyingi zonna ez'abali bajja nga tubeera okwo nga nkomawo ogw'omukaaga nga guggwako nga tugenda ewa lawyer Silver Kyagulanyi ebintu bino bigende mu mateeka nga mbalira sente zenkoze eki zentaddeko naye mmanyi nti yasasula $2,200,000 nga situwandiika nga ye mwenyini awandiika nti oba receiving the sente $7,10,000 from Irene era ekyo nkirina eyo document njirina ewa Silver kakati before that kubanga abanyumiza okubeera ewuwe ekiro kye nali ntambuliramu okujja e Uganda Balunywa yankubira essimu yekka koolu kyali tekibangawo ng'ate akuba vidiyo nali nakubulirirwa nga ngenda kwebaka ngamba lwaki ono bujja nkubira ne mukazi we kwata nga ngamba Irene olaba efumbiro wano yasooka kumbuuza ogenda kulya oyagala kulya ki ng'otuuse konze njaganya akatogo kuyinga ndaga olaba efumbiro wano ojja ogenda okufuna akatogo kwe kagenda okufumbibwa onze kale olwotufuuse bamukwano nga ngamba nze ngenda okukima ku kisaawe nali ngambye waliwo mukwano gwange omuwala era oyo yafuuka girlfriend after girlfriend wa Balunywa after nga si ono gwe yakabasa bakujja wani we Denmark kakati nga ngamba nze ngenda okukima ate ogamba abantu kukima nali mpangisiza apartment Buziga nga nsasudde n'okusasula banze sisaganya okusula waka bwobeerawo abagenyi bajja nnyo toba na privacy mba n'emikwano gyange nze ndi muyimbi buli bw'oyingirawo wabeerawo abakugeya kati nze neesuulya njaganya okusula obwomu kati nga kumakyajja natuuka kumakya nnyo nga nkima nga nsanyuka mukwano gwange twamusanga mu kkubo nga naye alinnya mmotoka kuba nali namugambye nti Balunywa agenda kunkima muwala tutambula tutuuka ezzana Balunywa ava ku kkubo erigenda straight adda eno Nyanama mubuuza tulagawa nti tugenda tusooka waka then tujja ku dropping edda nenziyukira akatogo nga mmanyi kafumbiddwa n'okufumbwa nga tukyama mu buzigo wewa buli mu kikomera mulimu abalala abantu nga nvaamu nga ngamba ekyo kisenge wumulirako awo bathroom yiiyo feka tutegeka akatogo nga bakwatagana ne mukwano gwange nga nze naaba nga nyingira kisenga neebikka olw'obukoowu ba nali netegekera olw'eggulu nga tugenda misa Kisemakula waliyo show wa Africana nga bampa emmere nga twetegeka kgenda nga bajjayo kesi yange emu ne mwaka ki ogwo 2019 okay 2019 November 2019 and June ngamba gamba ate kesi mugijjiddeyo ki nze ngenda kwabbo nti ate tugenda ku show ngamba okay netagamu olugoye tuwamba nga tugenda ku show ngeggwa nga manyi oluna kugenda kusula kubanga tulina okudde ebintu byange ebirya nga neebaka enkeera nga mugamba muntu ntwala gyembeera olwo nga yansuubiza emmotoka nga ngamba alina Harrier 2 nze nina emmotoka eyange Chrysler naye yali etudde kitegeera ng'eruddewo okutambula ng'etudde nanga atofaayo nja kuwa Harrier ekyo yakiŋŋamba nga bali ne mukazi we nampeereza n'ebifaananyi nga nkyali Germany kaakati okutuuka nga alina emmotoka emu naŋŋamba ate kaakati bw'ona ogenda ebuziga ate emmotoka ate biki ŋŋamba nensooka neŋŋamba sibitegedde nembeerawo olwo olwokubiri olwo batandise dde okukwatagana ne mukwano gwange kakati nga nsulawo olwokusatu olwo nga mmaliridde ŋŋenda abaana bali bankubira nga totuuka bamanyi natuuse mu country naye situukayo nga nkola ki ng'agamba oyo mukwano gwange omuwala ng'agamba waliwo n'omukwano gwange omulenzi abaaliwo nga bagamba mukonvinsinga Irene abeere wano nga bankonvinsinga nga bagamba ekisooka agenda kutandika training abaana
ate abaana nange benyenderako nsobola muyambako okutraininga kati bw'anabeera ebiziga tetujja kukwatagananga naye bw'abeera wano nti n'abaana abo abamu engeri nti obudde buweddeko atwali tugenda mu gwa 7 nga tulina weeks 2 abawala basobola okusula wano nga bankonvinsinga nga ngamba kale ne sente z'ebuziga saazijjayo nga ngamba nze nfunye roosi kasita nsula wano am comfortable nakolanga buli kimwe Balunywa motoka teyaliko mpiira nagiteekako saavisi teyaliko nagiteekako ebyomunju byonna kwegamba nga ninga ngo yagenza okupangisa naye nga sifaayo ngamba wabwereere kankole byonna natandika training tuba tutambula ffenna tukola ki naye nga bo babeera dda girlfriend na boyfriend mukwano gwange era omuwala nasoka nemubuuza nti bw'onooba onoobeerawo nja kubeerawo naye bw'oba togenda kubeerawo buli lunaku so akusula mu nnyumba ya musajja ng'alina omukazi omulala manyi ki ekigenda okubeerawo ate nga ne mu ntandikwa yagamba nze sibeerawo wano kitegeera nti alina amaka enajja nankumbi nga tubeerawo ffenna omuwala teyavaawo kosaasulawo konzekka nga beeyagala ng'oli afuuse mukazi we naye nga ekineralikiza nga wa Denmark bw'anaamanya era nze nasirika obutagamba wa Denmark nti nsula wa Balunywa olwono mukwano gwange naye nga bajja gamuliddemu olukwe nsirika traininga ne bafuna visas abaana bange abamu ne babamma naye nga Balunywa yasooka ku kisaawe era alina omuntu gwe yalemesa yali wa media gwe nali ntwala e Germany Balunywa bwe yagenda ku kisaawe yes yamanya oli ategeerera nnyo agenda kunguusa ku Balunywa bannange bamuwa omusajja visa nze kye batankolangako kuba abantu babe bentwala bakomawo nekitwaliramu n'abalala yes abalala baabawa ku endi naye nga ffe abamu tumaze okugenda nga tekikyayamba shows ezimu tuzikoze kaakati tutuuka Balunywa nga nzijjangako almost buli lunaku sente ze najja okukozesa ebirala mpaayo 2 mpaayo 3 mpaayo 1 mpaayo 5 bwentyo nga bwe tuli nentuka okumugamba nti Balunywa zino sente najja nazo zikozesa wano waŋŋamba sente zo ebbanga ezo zikuweera mu nze mmanyi $22 ntuufu yasasula bwe tutyo nga bwe mubuuza Balunywa afuna $112 gavumenti ze yabawanga abagonde ti naziteeka ku fixed account ngenda zijjayo nga tugenda e Germany kati ekituzibula amaaso olunaku nyini twali tugenda e Germany ng'abaana ababiri waliwo enjagala okutwala nga bakyabammi nga bagala bank statement nga tenze yange yaweddeko enamba gye bampa ne muga Balunywa leta bank statement yo since gwe manager tukutwala nga manager abaana babawe agenda kutuka ku kisaawe nga ku visa whatever ku embassy nga kuliko $6,000 kati omuwala omu yali ayinako $8,000,000 ku bank statement ye nga bamugamba zidiro ziteeka okwa Balunywa kubanga eyabalunywa eraga nnyo nti ebadde erina ssente nnyingi nga tudduka awo nga ssente zigenda ku akawunti y'Abalunywa ng'abawala bombi bakola kira bawa visa nga era yali aganye okujjayo ssente z'omuwala ozimuddiza obudde butuggwako omwana amwesibako n'agamba nze sikuta ng'amugamba ajja zimuwera Germany mu Euro omwana amugamba bawanga ajja kunyiiga paka Balunywa yawa omuwala katugenda ku kisaawe katono nategeddera nti Balunywa talina ssente nga nakiguddemu kuba tulabye bank statement n'abaana baaseka tutuuka ku kisaawe nga mugamba kubanga nze ne Balunywa twali tugenda kulinnya nnyonyi y'emu n'abaana bali bagenda kulinnya nnyonyi ndala nga mugamba nti bano abaana ennyonyi yaffe yali egenda okusooka okusituka nga ngamba abaana bano sibalekedde sente ate sikyalinamu euro mpayo euro 150 kati mukujjamu wano nze nalaba sente zaalina zaali euro 600 naye nga omukyala eri e Denmark yamubuuza nti sente emeka zitumala okukola trip omukyala n'amugamba ekitono nye 15,000 naye nga omukyala abalira kuziya $1,12,000 nga nange bantaddeko sewo ka trip njagenda e Denmark tugende Spain ku sente zaabwe kati nga nkitegeera ntayina era bwe twatuuka e France ng'omukyala akuba amanye we tuli kati nze olwo nali njawukanye ne Balunywa ennyonyi zaayawukana ye ng'agwa mu kibuga kirala nange ngwa mu kibuga kirala byonna naye Germany anti awo wennyini ku bank statement ey'okulaga nti kuliko $60,000 gyokka ziri sente zaggwayo nga sinnayingira nawo okitegeera era kyavuddeyo ng'abanga neewolangako ssente nga talina Balunywa babeeranga nga mbeera ewuwe nga n'abamobayiro mane bamubanja nga bagamba oyo omukyala we kubanga oyatumanga oyo mukwano gwange nti gamba mwami Balunywa bagenda kungoba ku mulimu bosi wange ayagala ssente ze aba boda buli kimu kyonna nga nzijako ne ssente ez'okugula ebintu bye tutwala nga gambutsi oba biki nga ngenda zigula n'atazigula ebyo byonna mujja biwulira mu baana bajja bibagamba ne tugenda
kati omukyala bwankubira nga twawukanye nze ninnya ennyonyi egenda ewalala naye alinnye ne mugamba munnange ku programu ze nawulira ze mwapulaninga Balunywa tazze na ssente wadde 10 bw'abazze n'ekinene nnyagiza ne euro 6 tanakimpedde ku kisaawe wabula nja kimuwa kati gwe byonna byogenda okukola ebyo simanyi trip zo eza birthday simanyi genda wa gwogenda omuteeka mu ssente takulimba mba sinna Balunywa tanatuuka nakutuuka mukyala amukubira nti oze na ssente mmeka ng'amubuulira ekituufu ng'amugamba lwaki ozze n'ezo zokka nti endala nzirese mu mmotoka ku kisaawe ko omukyala ng'amugamba bw'oba olowooza nti nze ngenda okukulabirira wano totawana kola ki kujja wange nge awo mukwano gwawe Joan ye yeyita Jojo event we gwakoma ku kisaawe awo nyine nga Balunywa ayingirawo wange yali agenda okumala nnaku ewange twabeera naye throughout time yeero yaggwako naye Joan twasigala tunyumya nga ngamba Irene kanzije engeri Balunywa gyagenda okutegekera ekivulu neme kumulaga nti namunyigidde oba ebintu byaweddewo because of you kanzije namugamba jangu olabe nebbaala jangu olabe byonna byenkola nga Joan ajja Balunywa nga tayagala nabateeka mu kisenge kimu kuba nze nali manyi baagalwa naye nga Joan bw'ayingira mu kisenge nga Balunywa akifuluma nga Balunywa yeteeka nnyo okubuna obwana bwe natwala ate nga n'abaana baba bakwana era ng'abeera agamba ekyekikazi nze yo si sitayiro yanze simanyi sitayiro za Balunywa oba zifaanana zitya kubanga noono we Uganda gwe naleka e Uganda naye yagamba nayo si sitayiro ye omusajja oyo omukulu nga omukwano gwe waweereza message ng'aziraga abaana bali ba dancers nange nga bigaana nga babeera bwe batu naye nze nga sibafaako ngamba mwe mwekwana nze nalina stress zange za zino zi shows n'abaana abalala Balunywa ng'abeera ewange nga Joan abeerayo ye abeerayo weeks 2 tugendanga ku zi shows ffenna ffe tukolera wamu ebyo bagambye mbwe yatuuka ne Jama n'akuba eŋŋoma yali agenda kukola ki abaana baffe bonna abalenzi baasigala baba ma visas baba wate ffe tugenze Balunywa atandika okutraininga ng'ali excited yatandikira ku muganzi Lwazza ng'era ayagala okuba kannamunjoloba tewali yamukaka kati ebyo byayogera nti bwe yatuuka ne mukubisa n'eŋŋoma yakikuba nga ye ayagala mawulire ng'ayagala mukwate gagende e Kampala naye omusajja ayita omwagala nga mwagaza ki ate kakati ye yandiyagadde nze ne mukwano gwange nga mwagaza ki yabagambye namwagalako simwagalangako ndayirira wano ku baana bonna benzadde kuba wakiwazze ku luno kuba ate washootinze ne video yaga lwimba oluyitewo no nakashootinga kati video 3 ekyandeeta nga njagala album namba nagenda okugenda nga nina omusango ku poliisi ng'era batusindise mu kooti naye nga sikyasobola kubeerawo ne ŋŋamba ku poliisi nti sooke baguleke fayiro bagitereke ngende enkomewo nali manyi nti nja kudda mu gwakuna kubanga nagenda end January 2020 mu March basobola kutambula omwaka gwonna ogwedde nga ffe tuli mu lockdown tebatukiriza kufuluma omuntu yalirowooza mbwe no stand yaki stanti nga yaki nga lwaki neswaza mbadde mu mawulire okumala emyaka 10 mpiseewo ki music wange mba munzijako gundi amawulire mukuba music wange mutwala mawulire gokka nvumiddwa bampise simanyi mulya buto simanyi biki byonna mulowooza abantu bange bibasanyusa bwe mba ntambula ne New York ntambule naani buli musajja gwe mundaba naye oyo omwagala buli omu mwena mwe bajournalist tubalaba mutambula n'abakazi bonna baba baagaze tukola nabo kati nange New York onkola naye ndi muyimbi naye muyimbi tulina fembye ennyimba empya mwagala ntambule naani ya managinga abeera n'essimu ye ey'omu ngalo abeera n'essimu yange eyiyo zifaanagana essimu zaffe mwe byonna mubyetegereza ne gundi simanyi ani ono Eriyo mwamunjagaza Eriyo diski mwamunjagaza Jacob wuno mumutandiseeko kwegamba nagenda okulaba nga Kampala yonna njagadde buli gwe ntambula naye no bannange n'abamu ku bamawulire twawulidde waliwo producer waffe wa Shemu Kacyumbaali bamuyita Ivan woobeera wadda era sitole ezo zasinga n'okukola oyo omwami oyo sigina kikweka bannange you guys munfudde kikagamba nze nfuuse kibaafu mulinga nti nfuuse kibaafu kya buli wamu nze n'abantu bange bentambula nabo
mukama yamanyi mbanjagala New York oba Erio oba ani gwe baleeta Ivan kakane ekyo nkitegerera na wano Jacob gusuuliranga nako mulese munaatera nze mmanyi kiki ekyendi obugambo obusembayo n'obubaka bwa Balunywa obugambo obusembayo nsaba mmanyi nti abantu bange abamanyi bamanyi kiki nsobola okukola nkyesobola kukola bamanyi amazima gange bamanyi wensobola okulimba n'obutalimba kitegeera nsaba bino byonna abasinga mugenda kuwulira amawulire mangi ag'obulimba about me kubanga people want to really oba to put me down naye I'm not going to break down ndi mugumu nnyo kubanga ntuula ku mazima gano genjogera kati ge galidda n'emyaka 10 Balunywa gwe tugenda kuttunka paka ng'ompadde ssente zange kituuseewo ku show emu ebadde anti ndeese Bible ne Quran katujitulage Bible yino n'omulayiza ne eno nze ebadde yange kubanga nze ndi Christian eno Bible njitumiza speed from my mom kuba musiraamu musajja musiraamu neŋŋamba omuntu nga ddala olimu kwa Katonda ati nibwe kati tosobola kukwata bitabo bino bibiri n'obirayirirako naye nze olunaku lwaleero ntegedde nti Balunywa asobola n'okutta omuntu era bwe mumpulira nga nfudde alayidde agikutte yesesa naga oba agiwunzise n'ogiwunzika sitegedde n'agikwata wampa ndayira ku Bayibe eno oba nga nkoze Kurani wampa $225 ate olumaze mbwate ate wampa 250 mu nnyumba yange naye mu ntandikwa yonna ya story za 2019 yagamba simukwasangako wadde n'ekikumi bwe njagadde okulaga wa sente angatanganya kitegeera bangambye avudde ku shonga agidduseeko nga yeegaana Jowani Jojo nga mbagambye nina ebifaananyi ne video zinzijjeyo ekyo kye kimuddusiza ku show yagala kutta amaka ate nzitega ki omukazi we bambi nze nnumwa n'okuluma kubanga yafumbirwa akafere oyo omusajja afeze yafera nindako eno story mbadde nga nasirika yafera abazungu nga nze tannanfera babiri bakyala omuzungu n'omu yafa olwa depression sente zaali za organization oyo omusajja aliko omusaayi gw'abantu nze ngera tannanfera yafera omusajja story njiyina bagizanya na kusanyuka njirina bulungi ka video yafera omusajja oyo wa South Africa nayo yali charity show naye yenga bwali omusajja ate nga yamanyako ku Balunywa balikeddedda nga Balunywa tannafuuka nsonga yezimu yazimusesemya mbirina ka video kaina nkalina nina nanko musawo omuganda byonna mbirina kati Balunywa akole ekikola kwa sigenda muleka yagenda kola byonna agenda ku malogalo genga bwe byonna yagala kimutuukeko gwenga siyina kyenjagala kumutuukako sirina kyenjagala yewe kyayagala okuntuusaako kituuke ku ye kyayagala kubanga mmanyi nti kakati antunuulira nga alabira ddala nti ono nsobola mujjewo asirike naye bw'ananzijawo ne ripooti nze dda ku embassy n'amannya ge nagawaddeyo balina details ze zonna anti gye bamufunira visa tagezaako okunkola ekintu kyonna